Munanga ali ku Kyabasa yonna gy'osinzira okuwuliriza weebale nnyo weebalire ddala. Tuli mu Bakamanyi 224 Nzerumas David era nga mikwano gyaffe aba Pepsi International bebavugirira puroguramu eno n'ekutukako yonna gy'oli. Ntegeddeko ekibinja ky'abannabuddu abajja nga bali mu kkubo okuva e Lukaya nga bakulembeddwamu Mugisha Atanansi nga bajja kulaba ku Kameruni. Mugisha Atanansi agamba ye Kameruni eri yaba Patrick Mboma yamulekamu effumu, kale nno mwagenda okulabira n'abano bagundi ba Mbwemo ba Onana era agenda Nambole mukana akaseera nga tiimu y'eggwanga erya Cameroon bali mu kusiitaana bagenda kutandika ssaawa emu. Maaki yaabwe etandika ssaawa emu nga bazannya eggwanga erya Zimbabwe. Jjukira Zimbabwe emipiira gyabwe bagikyaliza wano mu Uganda okufaananako ne balirwanwa baffe banna Kenya nabo emipiira gyabwe bagikyaliza wano lwakuba olwaleero Kenya bali ku bugenyi gye bagenda okukyalira eggwanga erya Namibia eri mu Windhoek. Naye nga yo Zimbabwe ekyaliza wano ate ndowooza bannayuganda mwandigenze ne mulabako ku Zimbabwe eno kubanga tuli nabo mu kibinja ekya FIFA World Cup Qualifiers. Kale nno kyandibadde kirungi n'ogenda n'olabako n'olaba abantu abo engeri gye beeyisaamu. Naye nga bannabuddu okuva mu Lukaya Mugisha Atanansi abakulembeddemu bajja okulabako ku mupiira ogwo. Naye nga waliwo n'emipiira emirala egigenda mu maaso kubanga international break ekyaliko ffe eyaffe eya Uganda eyaffe yakomye jjo. Kati ate tulinze phase ey'okubiri ey'omwezi ogujja omwezi ogw'ekkumi. Kubajjukira Nations Cup Qualifiers zino tujja kuzannyanga March 2 buli mwezi era mu mwezi ogwa November ebijja okubeera emipiira egikomekkereza egisalawo oba tuyitamu oba tetuyitamu mu Game of AFCON ezijja okubeera mu 2025 mu ggwanga erya Morocco. Naye nga abalala abazannya Burkina Faso naye ezannya leero Malawi ogwabwe gujja kubeera gwa ssaawa 4 ez'ekiro ate Mozambique bagenda kuzannya Guinea Bissau. Guno nno gugenda mu maaso. Waliwo ogwa Eswatini ezannya eggwanga erya Mali. Omupiira guno gugenda mu maaso. Mali omupiira guno ekulembedde ggoolo emu ku bwereere. Guinea ekyazizza eggwanga erya Tanzania. Guno nagwo gujja kuzannyibwa ssaawa emu ey'ekiro. Kakati Zambia naye egenda kuzannya Sierra Leone. Guno gujja kubeera gwa ssaawa 4 ez'ekiro ate Chad ezannya Ivory Coast era nagwo gwa ssaawa 4 ez'ekiro. Liberia egenda kukyaza Algeria twagiwona buli lwadde ennaku ezo buli kibinja kyabadde bakwata nga bakwata Algeria bazzaako Uganda naye ku guno omulundi twabawonye. Kakati ogwa Rwanda ne Nigeria gugenda maaso actually guwumuddemu omupiira ogwo guwumudde 0-0. Augustine Egwavoni yakomyewo ng'omutendesi wa ttiimu y'eggwanga erya Nigeria naye eri gye bakyadde mu Kigali Amahoro Stadium ebintu munnange tebinnaba kubatambulira bulungi ddala newankubadde nga balina abazanyi ab'amanya nga bwe tumanyi. Ndabyekaawo Victor Osimhen alina ku bench, ono gundi Taiwo Awoniyi ali ku bench, Alex Iwobi ali ku bench. Gambye balina abazanyi kubanga Samuel Chukwueze, Ademola Lukmani be batandise ba Wilfred Ndidi abamu ku bazanyi ab'amanya. Naye ttiimu y'eggwanga eya Rwanda egamba naffe temutujogera mwaffe. Jjukira nti ndo bafuna omutendesi Omujamani Tostan Spritia yabatendeka Abannarwanda naye bagamba nabo ssebo tebajogerwa mwawe. Akati waliwo n'omupiira omulala oguwummudde ogwe gw'abaliraanwa abaffe aba South Sudan ate nga balina mu kibinja kyaffe. Omupiira guno guwummudde goolo 2-1. South Africa ekulembedde abavubuka bano aba South Sudan goolo 2-1. South Sudan ino yasoose okuteeba bafunye penalty mu ddakiika ye15. Tito Okero yateebye penalty eyo naye ekivubuka ekyatutigomye ennyo kigondi bakiyita Opolis Oswin Apolis kyali kyetimba shati number 7 kyekibakubye goolo 2. Kyekyatukolamo assist emu naye era n'okutitigomya kyatutigomya nnyo. Naye bw'otunuulira South Sudan engeri gyesambamu abavubuka baffe bonna abakulidde mu liigi yaffe wano bajjudde omwo. Kati Tito Okero yennyini ono Emmanuel Loki, Rashid Okocha, Gaddafi Wahabu, Bageriga Atendere be bali omwo. Naye ate South Africa n'oli goalkeeper gwe twakubye goolo 2 omusajja oyo Very Mothwa bamusudde ebbali era akutte olwaleero Yesifo Chaine
akwatira mu tiimu ya Orlando Pirates. Yomanyi South Africa nabo kubya ba goalkeepers tebali bulungi nnyo. Olaba Africa kati Uganda tulinayo ba goalkeepers bana balamba mu ligi yaabwe. Dennis Onyanga akyaliyo, Richard Lukwago yakaddayo kubegattako, gondi Salimu Jamal Jali, ne Ismail Watenga. Kale kikulaga nti nno goalkeeping South Africa yatunzi ba goalkeepers abasigadde wano Banafiani Alionzi ne bannamu mulina okwekolamu omulimu kubanga kirabika akatale kalungi ddala. Naye nga international break bwete Uganda bwe yagivuddemu ng'ebibalo si bibi. Ng'ogyeko South Africa okuba nti nno kati weeri eyagala kutwenkanankana wadde maaki yaabwe tennaba kuggwa, naye bwe guggwa bwe guti kitegeeza baba tebatujjayo ku top of the table kubanga bo baba bateebeddwamu. Fate omupiira gwe twakubye Congo 2-0 tetwateebeddwamu, kale naawe tuba tusigale ku top of the table. Naye ndowooza akanyola bikya kagenda kubeerawo omwezi gujja nga tuzannya mu double header eggwanga erya South Sudan, ate nga yo South Africa ejja kubeezanya eggwanga erya Congo lye twakubye 2-0 olunaku olwajjo. Emipiira ebiri bwe tuwangulako ogumu ne tugwamalira gumu ne tutakubwamu ne tuteeba goolo omugatte 4 ne tuteebwamu goolo 2 si wabi eri Cranes mu ngeri yogezaako okweyubula okudda obujja. Naye ate era mu nteekateeka ennungi ne mu birowoozo ebigazi kiba kizibu okutunuulira Nations Cup qualifier ono n'omutakkuluza oba n'omwawuza ku mpaka eza CHAN ezengedde Uganda yegendo zitegeka ne Kenya ne Tanzania. Kiba kizibu okubitakkuluza ku World Cup qualifiers emipiira egiddamu okubumbujja omwaka ogujja mu mwezi ogwokusatu, era kiba kizibu okubyawula ku nteekateeka ya Uganda okubeera ne pamoja mwe tugenda okutegekera empaka eza Nations Cup 2027 nga twegasse wamu ne Kenya kwoteeka n'eggwanga erya Tanzania. N'olwekyo luyina kubeera lugero lumu wabula nga buli kye tukola oba kye tutakola kirina okuba nga kituukiriza ebyo byonna. Eyandibadde nga climax yandibadde Nations Cup ze tugenda okutegeka kubanga ate ezo zo akakuŋŋunta kajja kuba tekatukwatako newankubadde nga tujja kukuba naye tewajja kubeerawo kitulemesa kuyitamu kubanga ekyokutegeka kyokka ekyo kyo kitweyimirira nga bwe tulaba Morocco nayo yetegese 2025 naye qualifiers ezannya yabadde yakasabulano n'eggwanga erya Gabon ennaku ezo n'okwokya katiri kyayokya. Naye ekikulu kiri nti ategese oba wayitamu dda olw'okuba nti nno gw'otegese, wabula emabegako wali engeri ttiimu ezitegeka gye zaakolanga obubi ennyo olw'okuba nti nno zaali tezizannya mu qualifiers. CAF n'esalawo n'ega nti nabo kabazanye kibeere nga kiyongera okubawa okwetereeza olwo final tournament bwetuuka babeere nga balina obwogi obumala. Kale nno naawe Uganda bwe tujja okubeera ne Kenya ne Tanzania tujja kubayo bu qualifier naye nga bwakwekoza nti ne bwe batukuba emipiira gyonna tewaliwo kitulemesa kuzannya mu mpaka ezo. Naye olugero nga bwe njogedde ku luyina kubeera lumu. World Cup qualifiers kuba ze zaasookayo, bw'oteekako Nations Cup qualifier 2025 n'oteekako empaka eza CHAN lwakuba CAF tennaba kuviirayo ddala na nnaku za mwezi za nkomeredde, naye bagamba CHAN alina okubeerawo before AFCON wa 2025. Bw'oteekako ne World Cup qualifiers ezijja okuddamu okutojera mwezi ogwa March ogw'omwaka ogujja, nga zo Nations Cup qualifier 2025 zo zikomekerezebwa mu mwezi ogwa November ogw'omwaka guno. Kakati oba olina n'okulengerako kubanga awo 2025 tiimu ebeetukubidde mu Nations Cup bwe tuba tugenze mu final tournament ojja kwesanga nga abamu ku bo be bajja okubimba beeyongereyo ate okusobola okwetegekera pamoja 2027 ate nga ne World Cup qualifiers zijja kuba zikyagenda mu maaso eza 2026 mu USA. Kale kwegamba awo wonna wonna olugero berubeera olumu kitegeeza nti waliwo abavubuka bw'otunuulira emipiira gino ebiri gye tuzanye waliwo abavubuka abeeteze mu ngeri y'enjawulo. Kati abavubuka nga Dennis Omedi owa Kitara, Rogers Mato ne Judy Semugabi yakubyeko eddakiika ziizo ntonotono mwe yakubidde ne goal eyatugyeko ekikwa kubanga abasajja ba Congo wadde twabawangudde 2-0 owalina embeera we baatuuse nga goal eyokubiri egaanye okujja. Kakati omuvubuka yayingidde buyingizi Judy Semugabi mu kifo kya Muhammad Shaban n'ogira nakuba goal awo yatutakkuluza ku basajja abadde batulemeddeko. Kakati oyo naye yeewandiisizza nti nno qualifiers ezo ziddako naye oba kale olugero luno naye alulimu kuba ekisooka emyaka gye gyegyo mimpi ate yasaza layini ne ttiimu ya Kitara y'omu ku abo abagitadde awo ennyininyini weeri yakubako mu ttiimu ya Mbarara City
okumala ebbanga naye bw'osomako mu byafaayo bye weesanga yali goalkeeper. Wano mu Uganda ba goalkeepers bangi nnyo abakubye ekyoto ne balabika bulungi. Ne Dennis Onyango oyo yennyini yali akuba eno kyoto olw'okuba nti nate eyali amulemesa eyali amusinga okukwata goolo yali Tony Odu. Kati nga goolo ya Tony Odu ng'ate toleeta Dennis Onyango naye laba omupiira bwe gwakyuka ate Tony Odu n'agenda n'akuba ekyoto naddala okusingira ddala mu ttiimu ya Bunnamwaya eyawangula ekikopo ekya liiga ekyasooka mu byafaayo bya club eyo. Ate Onyango najja n'akunakuna mu kukwata goolo. Kale no bw'olaba Jude Ssemugabi nga atokosa abantu goolo eno ku kyoto yali goalkeeper. Kale oyo naye yeetadde ku lukalala yeewadde omukisa. N'abavubuka bano abalala nga Ronald Ssekiganda wakati awo alabika akyalimu entengero kuba akyali muto ne stage eyo nnene naye olowooza nti nno ekyo kyalazeeko kitendekeka. Kaakati kwoteeka ne Alan Okello alabika akkiriza omupiira gumuwadde omukisa. Talanta agirina naye olw'ensonga ezitali zimu omutindo gwe gwajja ne gukkirira naye kaakati omupiira gwe gwabadde gumulinze. Kale nno naye eddakiika zazze ng'akubamu bwe twabadde South Africa yakubyemu ntono yazikubye nga nkwafu ne bwe twabadde Namboole era yakubyemu entono era nazikuba nga nazo nkwafu muyakoledde n'omukisa mu ngeri y'ebyewuunyo ogwavuddemu goolo ya Jude Ssemugabi. Ne Muhammad Shaban omutindo gwe yalesa mu club ya KCC season ewedde ne gutuuka n'okumusindika okumutunda mu club ya Al Hilal Benghazi. Omutindo ogwo gukyaliko era naye aba yeewadde omukisa mu lugero luno. Muhammad Shaban ate ye ndowooza aliko waggulu w'abano ba Omedi kubanga ye abaddewoko. Buli kiseera tubadde tunoonya omuntu ayinza okukavaringa gaapu eyo eyalekebwawo Geoffrey Sserunkuuma ne Geoffrey Massa. Awantu awo wonna wonna tewabaddeewo muntu. Fadi Bayo abadde akwatiriddewo naye ng'engeri gy'akwatiriddewo tisi ye yegamba nti bannaye temutawaana wendi. Abadde omutindo gwe gugira ne guyuugayuuga. Abadde oluusi nga Uganda lwesinga okumwetaaga ate nga tadeliveringa. Kati ate n'ennaku ezo yagenda omutindo ne gukkirira ddala. Kale nno wandisonze mu Muhammad Shaban ne Derrick Nsibambi tibannaffe bali ke bavuddewo mwe muliwa naye baagaana okuwanika emikono. Naye Muhammad Shaban watuuse ndowooza banaaba ayagadde okusamba kubanga ekikye enjawulo teri wakati wa kuba na talanta na butaba nayo. Enjawulo eri wakati wa ayagala okusamba oba tayagala. Kati bw'anaaba asazeewo nti ayagala okusamba n'ogwo omutindo gwayolesezza kakati emyaka 2 egiddiringana ndowooza naye mu lugero luno aba alina okubeeramu. Kwoteekano n'omulangira Azizi Kayondo beno mu namba 3. Namba 3 ya Uganda erina abajjuvuganyako bangi naye omuvubuka ono alaze obuvumu obw'enjawulo. Ayinza okuba nga talanta ye tasukkulumye nnyo ku abo balina okuvuganya nabo kubanga bonna bano ba Derrick Ndahiro, ba Mustafa Kiza, ba Joseph Ochaya, ba Isaac Muleme, ba Gondi ono omulenzi wa Bull ali awo akuba namba 3 ali awo Kabeza. Bonna obalaba 3 bagisobola naye Azizi Kayondo ye kyabalazeeko bwe buvumu n'okwekkiririzaamu era yatibye ne goal ya Sosi ya Cranes olunaku olwajjo. Kale no naye mu lugero luno abatasobola kubulamu. Kakati awo weebuuliza ku bazannyi abalala abalina talanta naye ng'omutindo gwabwe guyuugayuuga bo baagala kweri power. Mwabo mwe muli Yunusu Sentamu, mwe muli Bright Anukani, Bugundi bano Fadi Bayo ne Mia Faruku banaba baagadde omupiira gujja kubeerabira. Nolwekyo banaba bakyayagadde bayinza okuwanika emikono kubanga obudde bweyera ate bano abavubuka abato abazze balabikanga abazze nga gawanye. Tukyalina n'okusomooza okw'amaanyi mu namba 2. Namba 2 okuva Gondi luyavawo Nicholas Wadada Wakiro. Twasembayo okulaba namba 2 etambula ng'eteekawo cross ku Nicholas Wadada nga yeekujjukiza ey'abagondi y'aba Simeon Masaba ey'aba Richard Malinga okuddizayo ddala eri emabega. Naye kaakati 2 yaffe tetambula nnyo. Simanyi oba omutendesi yasalawo oba alina okutambula yatakikola awo simanyi. Naye 2 eyo kuba kaakati ennaku zino Kenneth Ssemakula agikuba bulungi naye ffenna tumumanyi nti azanya mu central axis either mu central defense oba mu defensive midfield awo. Eno 2 agikuba lwakuba nti amanyi omupiira naye sirowooza nti nno naye ali comfortable kuba namba 2. Nolwekyo namba eyo kyabanja central defense kakati naye erabika olaba twatuuka okuyiga Caprados. Central defense mulina okwongeramu banagibu Fesaali mwe namba eyo mugisaagiddemu Gondi kati ndabanga ne Timothy Awani simanyi lwaki takyakuba naye olaba nga namba eyo weeri yeetaagisa wano Bevis Mugabi wano waakuba. Then ne Kapi alina okubaamu kyayongeramu Khalid Awucho.
nandirowooza mukana mu luno olugero twandizeemu kuyita ku engineer taddewo Lwanga naye ebyo byonna byonna ndowooza omutendesi ajja kukola evaluation alabe ekijaawo musobola okweteekerateekera olugendo luno kubanga olugendo luwanvu lujja kwetaaga abazannyi bangi abo abanabasazeewo okusamba mu ngeri y'okuvuganya entuufu bwe tunagenda nabo omupiira bwe gutyo bwegubeera. South Africa nno bajja kusiitana n'obusajja bwa South Sudan era wenjogerera bino nga bali maliri kaakati omupiira gwakaddamu second half goolo ziri 2-2. waliwo akasajja bakayita Valentino Kwaki bakazaalira mu refugee camp eyo mu Kenya naye ennaku zino kakubire mu Uzbekistan ke kakubye equalizer omupiira guli 2-2 naye ate tuyinza okukuba jejjerebu nti Kenya obusajja nti South Africa obusajja bugiri bubi naye ate ffe tubuyinayo mwezi ogujja bwe bubanga bweyongedde omutindo bwe buti bwe bweyisa naffe tuyinza obuteyibaala ogamba nti tunamenya mu jjenje kalu kale bwe butyo bwe buli omupiira second half yakatandika South Sudan bafunye equalizer guli 2-2. Naye nga international break ekyagenda mu maaso ne mu mawanga amalala South America eri mu CONMEBOL World Cup qualifiers fetuyina abawagira Brazil okwesalamu awo n'eggwanga erya Paraguay fetukyala naye ate Argentina yesookawo egenda kuzanya Colombia eri waka omupiira guno gwa leero ssaawa 5:30 ez'ekiro musobola okugulabako emipiira gino egimu naddala egibeerawo nga bukyali TV ezimu zigiraga muyinza okulabakoko awo naye bwe tugendako mu ligi y'abonywera ebungereza waliwo akakiiko akayitibwa Key Match Incidents Panel. Akakiiko kano kabeerako abaagusambako mu Premier League 3 n'abaaliko ba coaches 3 ne omukungu okuva mu English Premier League Board then newabeerawo n'omukungu asindikibwa okuva kakiiko akalonda Barry Freeze kebayita Pro Game Match Officials Board. Akati akakiiko kano katuula ne katunuulira incidents ezibaddemu nga ziri controversial ate nga nnene mu mipiira egiba gibaddeyo mu week emu mu ligi y'Ebungereza. Kati bagenze okutunuulira ensonga zabadde 3 era ensonga zino 3 bakkiriziganyizaako nazo 2 red card ya Declan Rice ne okusazaamu kwa goolo ya Alexander Arnold Trent goolo gye yateeba ku Old Trafford yandibadde esooka naye ngera VAR ne referee yalimu engeri gye yasalawo nti mu kuteekateeka goolo eyo Luis Diaz agenda okukuba cross Mo Salah yeetabamuko mu ntambula y'omupiira ogwo ate nga yali ava offside position. Kati Alexander Arnold Trent agenda okubalagaza ennyanda mpya ne gukwata akatimba ne bagikuutiza wabaddewo debate nnene ku goolo eyo naye akakiiko kano kakkiriza ne kagamba nti VAR yali ntuufu okuutiza goolo eyo. Okuggyako kye batakkiriziganyiza nakyo ye muzannyi Will Hughes midfielder wa Crystal Palace okufuna yellow card ey'okubiri yamugoba mu kisaawe nga Crystal Palace egwamaliri ne Chelsea goolo 1-1 awo wokkawokaawo bwe batakkaanyiza. Simanyi oba bano bye bakkaanyaako bisobola okubaako engeri gye byaffectingamu result awo kye simanyi oba nabo bayamba buyambi kuteeka birungo mu debate n'enkubaganya y'ebirowoozo ebibaddewo ku mipiira egiba gizanyiddwa awo kye simanyi naye nga kakiiko kateekebwamu ekitiibwa mu mupiira gw'Ebungereza wali. Clubs era zikyagenda mu maaso okulingiza mu nkambi za ttiimu z'eggwanga olw'okusobola okwekenneenya n'okuteeka eriiso ejjogi ku bazannyi gye bagenze mu ttiimu zaabwe ez'eggwanga nga beeteekerateekera ate liigi okuddamu mu wiikendi. Arsenal nga yakamala okukimanya nti nno Declan Rice tagenda bakubira mu mupiira guno gwe bagenda okukyalira Tottenham Hotspur. Kati ate ne Martin Odegaard naye yeegasseeko. Martin Odegaard ttiimu ye y'eggwanga erya Norway yabadde ezannya n'eggwanga erya Austria. Omupiira guno Norway yaguwangudde goolo 2-1 naye omuzannyi bamuyita Christopher Baumgartner
ye yagenze n'agwa mu ggabo lya Martin Odegaard era Martin Odegaard yakubiddewo ebiwoobe. Arsenal neweereza ennyonyi private jet nemunonerawo nemutwala okwongera okumwekebejja, naye kigambibwa nti obuvune bwe yafunye bwandimulobera okuzannya emipiira egy'omugaso 4 miramba, nga mwejo mwe muli guno gwa weekend gwe bagenda okukyalira Tottenham Hotspur. Mu wiki wakati bagenda kukyalira Atalanta, weekend bagende bakyalire Man City, mpozi waliwo n'omupiira gwa PSG mu mpaka eza Champions League. Ejo gye mipiira Martin Odegaard jajja okusubwa singa obuvune bunaabeera buzito nga bwe bwalabise nga yeetandagira ennume y'ekigo. Mu kaseera kano Arsenal eri mu kutuuyana ku bazannyi. Mikel Merino kasooka nga bamugula kumpi obukadde 34 takoonangako. Ono ye yalwalira mu training gondi yamukolobola. Gabriel Magalhaes ye tali mu byakusaaga kasita ye alaba ku njeru akolobola bukolobozi si bino nti ate tujja kumwetaaga ono wa kati kyamukolobodde musajja n'agweri ekibegabega kyonna ne kyekaaka tannaba na kuzuulibwa kaseera kana amalanga ali kundiri okudda, kubanga bw'obanga omusuubidde okuzannya mu defensive midfield okuleeta improvement kwekyo Granit Xhaka kyeyali akolawo n'ekyo Jorginho kyasobola okuwa n'ekyo Declan Rice kyabaleseewo nga taliiwo. Kati bw'aba taliiwo kitegeeza nti nno omukulu alina kuddamu kutetenkanya bujja okulaba. Ricardo Calafiori naye match ey'okubiri eya ttiimu y'eggwanga erya Italy teyagizannye, nga kigambibwa nti naye mu match eri eyasooka mu eno international break bamukoloboleramu, ate nga abaasomako ku profile ye nga Arsenal yakamugula bagamba nti asobola n'okuba mu midfield awo. Kakati awo eddibu liba lyeyongedde, ate jjukira wakati awo awatali Mikel Merino, Arsenal sirumanyi oba yinza okumukaabira ono kuba tebamulabangako nga abasambira, naye awatali Mikel Merino, awatali Declan Rice, awatali Martin Odegaard, ate nga kirabikanga Mikel Arteta eyali yeesize nnyo abavubuka bano kyekyamusendasenda n'okwazika abazanyi nga Fabio Vieira n'okutunda Smith Rowe. Era ndowooza mu kulengera ewala Mikel Arteta y'ensonga lwaki teyafunye mululu gwa nsimbi, kuba club yavudde e Saudi Arabia ng'emuwa obukadde 3 nga yagala kutwala Leandro Trossard, naye Mikel Arteta oba yakakoze mu ngeri ya beti kuteebereza oba yakigenderedde, naye kaakati ndowooza ono wagenda okulabira omugaso gwakyo okuba nti no teyatunze Leandro Trossard mu kaseera ng'otadde Fabio Vieira ne Emile Smith Rowe ng'omutunze, kyokka Mikel Merino n'alwala ne Calafiori n'alwala ne Declan Rice n'afuna suspension ne Martin Odegaard n'alwala. Olabanga midfield yandibadde depleted, naye olowooza nti no Arsenal erina squad depth mu bitongole ebyenjawulo, lwakubanga benayogerako wano nti mu Arsenal mulimu abazannyi abakola ebintu ng'abikola ku lulwe nga osobola okuteekawo amuddira mu bigere naye nga tasobola kuweera ddala ekyo, era ne Martin Odegaard namuteekamu. Naye kaakati waliwo abavubuka nga Ethan Nwaneri mulenzi wa myaka 17 oba yanaakwatamu, kubanga Arsenal ebadde tetera nnyo kaluubirirwa kusambira ku kisaawe ekya Tottenham Hotspur. Newankubadde nga Spurs nayo erina ebizibu byayo, season bagitandise bubi, babakubyemu n'omupiira ogwasembiyo, bagwa n'amalirawo ne Leicester City. Olowooza nti no bandyagadde okuddayo ku winning ways, naddala nga bali waka, naddala ng'omupiira gwe bazanye ne Arsenal gulina olwogo olubakubwa eri ku social media na biki ebyo. Olowooza nti no bandyagadde okuddayo ku winning ways, naye okuva 2006 Arsenal ebadde tekubwa ku ekyo ekisaawe kya Spurs. Mirundi giri ebiri gyokka gye baakubirwawo, rekodi yaabwe simbi, kitegeeza nti basobola okuteekawo ttiimu yonna bw'enebanga erowoozebwako bulungi. Ndabyekaawo ne Gabriel Jesus Fernando akomyewo ne Takehiro Tomiyasu naye azzeemu okutendekebwa ne banne. Kaakati awo kijja kusinziira ku Mikel Arteta. Mu maaso wano Gabriel Martinelli, Raheem Sterling ne Bukayo Saka be banaakulembera, olwo wakati agambe Kai Havertz, Thomas Partey ne Leandro Trossard be baba bakwatawo, oba Jorginho ayingire mu ekyo ekibalo, oba Musayi Muto Nwaneri akwatemu, kuba kibadde nnyo kya bulijjo okulaba nga Martin Odegaard tali mu ttiimu. Omanyi bw'aba waali byakola birabikanga ebyangu, naye amala kuvaawo kati nga bw'ataliiwo ojja okulaba akanyoola bikyawe kayinza okujjira, kubanga ebintu bye byonna byakola agenze nabyo
kale tulinze okulaba Mikel Arteta engeri gyagenda okitetenkanyamu. Oluvannyuma lumu ku bazannyi baabwe ab'amannya ate nga captain okufuna obuvune. Tubadde tutuuse ku muteeko ogutunuulira ku line-up engeri gyeyinza okuyimiriramu. Raheem Sterling abadde asamba ebifo eby'omu maaso oba wakati nga 9 oba ku side ya 11 oba side eya 17. Oba side ya namba 7. Kakati olw'okuba yeegazaanya okuba mu maaso awo, Mikel Arteta yayiyiza nnyo okumufuna era ndowooza agenda kubeera wa mugaso nnyo mu ekyo ekifo, naddala nga omutendesi bw'anaazuula nti nno Gabriel Jesus Fernando wadde yawonye oba oliawo obwogi bwe buyinza obutamumala kuzannya mupiira munene bwe gutyo, ayinza okusalawo okubisa Raheem Sterling mu maaso awo. Kijja kusinziira oba anaamukubisa saidi eya Gabriel Martinelli, kuba Martinelli naye abadde tannaba kwaka season eno. Naye ate Leandro Trossard yalaga juzi nga bazanya Brighton and Hove bamale bagwa amaliri nga ate bwe yatandika match eyo tiyayaka bulungi nnyo nga bw'alabika nga ayingidde nga substitute. Ate ebyo byonna tulinze okulaba omukulu engeri gy'agenda okikolamu. Emabegako eri mu mwezi gwa November mu mwaka ogwa 2023 Martin Odegaard era yabuukamu emipiira egimu gy'ataazannya. Twalaba nga Kai Havertz yakuttemu wakati awo, naye between then ne kaakati Martin Odegaard olw'obukulembeze bwe abadde alina emirimu gye yeewa nga gitambulira nnyo mu kutungirira empuliziganya wakati we ne Bukayo Saka. Era kasookanga Martin Odegaard yeewa omulimu ogwo, Bukayo Saka output ye yeeyongedde either mu goal assist oba mu volume of attacks oba ne mu nteeba ne goalo z'ateebye. Kati ate goalo za Odegaard ne zeesala ye ng'omukulembeze n'asalawo n'agamba ye kaateekawo mbeera esobozesa than ye okwekolera. Naye nga kinajjukirwa emabegako wali twalabako mu ndowooza yali 2022 yali akyalimu omululu ogwa statistics oba yali akyayinamu embeera ey'okwagala okwekolera ebintu bye. Odegaard oyo output ye yali nneneko kubanga yateeba goolo 15 n'akola n'assist 7. Eyo output ekyasinza okubeera ennene kasookanga yeegatta ku ttiimu ya Arsenal. Naye ennaku zino yalaga nti alina chemistry ow'enjawulo gwe yafuna ne Bukayo Saka. Ng'ogyeko okuba nti nno amuliikiriza mu ngeri ez'enjawulo, naye ataagira n'ateekawo n'embeera esikiriza ba opponent abandi badde baggala omwatwa oba venue mwe yandibadde ayisa empuliziganya, ateekawo embeera emala okubayiguukulula ne bavaawo. Olwo Bukayo Saka we bamuyisizaamu tasanga buzibu. Oluusi amanyi kye tuyita okorientinga ne basalawo ne bafuna zone emu Arsenal ne yeekumira omwo nga mwekolera ebintu ekigendererwa. Club eno gye baba balumba esobole okufuna diversion oba okuwugulwa ebirowoozo byabwe bive ku Bukayo Saka, olwo eba efuuse blind side. Manyi mupiira mulimu kye bayita blind side. Bwe musalawo okusambira oludda olumu olw'okuba nti omupiira guno gulinga magnet gutuuka ne gusikiriza abaguyina n'abo abaagala okugubajjako. Kati kitegeeza ekibangirizi kye mulese ebbali eyebeera blind side. Kati eyo Bukayo Saka abeera eyo, kitegeeza nti Arsenal bweteekawo akatwako ku side eno ya Gabriel Martinelli ne basambira awo ne mu kibangirizi ekyekyengulu wa Declan Rice, kitegeeza nti ba opponent bagenda kuyiguukulukuka obwanga bwolekeze zone eyo. Kazi Bukayo Saka enaasigala nga tali marked. Kati emirimu egyo gyonna wadde egimu tegisobola kuwandiikibwa mu statistics, gye gimu ku mirimu Martin Odegaard gy'abadde akolera ttiimu ya Arsenal ng'omukulembeze nga captain owa ttiimu eyo. Kakati ebintu bino byonna agenze nabyo tulinza okulaba
abagenda okuddawo engeri gye bagenda okukikwatamu n'engeri omukulu Mikel Arteta gyagenda okukitungiriramu okusobola okubika eddibu eryo. Oba Kai Havertz bw'anaabanga kubanga abadde talabise bubi kasookanga season eggulawo abadde talabise bubi, oba omukulu anaasigala nga asikirizibwa Kai Havertz asigaleyo mu maaso wali olwo wano wakati akubisewo Nwaneri, oba kwanaateekera ne Jorginho olwo tulabe double pivot eya Jorginho ne Thomas Partey. Ebyo byonna ndowooza options eziyinza okulowoozebwako, naye ng'ate ye Raheem Sterling namba 7 ye ezzenga ekyuka. 7 gye yalinga akuba mu ttiimu ya Liverpool eyakuba cross agweri mu lusalosalo eyo omukulu Pep Guardiola yali agikyusizza ng'asamba naro ng'asambira munda, era nga afunye n'obuvumu n'obusobozi obusobola okwegazaanya mu bibangiriza ebitono, narrow spaces. Kati omusambi yenna eyeegazaanya mu narrow spaces ezo aba asobola okuzanya nga forward, aba asobola okuteekawo, aba asobola okutetenkanya okulaba ekijaawo, either kola assist oba kukuba mupiira mu katimba oba kukuba kyenga. Omuvubuka ono Raheem Sterling ne Phil Foden, ebimu ku bintu bye twasomako ng'akyali mu ttiimu ya Man City, Pep Guardiola yabagamba ye ne Phil Foden nti temusamba nga Messi, naye musambe with the freedom of Messi. Kugamba mukole ebintu nga muwuliranga ebyangu, muleme kubanga abali ku kibonerezo. Kati era olaba Raheem Sterling neeyisaaye ng'olaba ebintu abikola easily nga biringa ebyangu obiraba ku TV. Kati embeera ye bw'abanga gye yagenze nayo mu ttiimu ya Arsenal ajja kubeera wa mugaso nnyo okuzanya across mu maaso awo wonna wanaaba azanye. Naye emirundi gye yayita ku saidi ya namba 7 okusingira ddala mu Man City, emipiira 17 gye yazanya yatebamu goola 5 n'akola n'assist 49. Eyo output simbi, era ndowooza nti nno Arsenal yandijaagadde omuvubuka ono agibaleetere naddala mu kaseera kano nga n'abamu ku bazanyi tebaliimu, so nga wandirowoozezza nti yandibadde nga backup naddala ku saidi eno eya Bukayo Saka, kuba naye yeetaaga okuwummula mu Bukayo Saka. Mpozi ne Spurs gye bagenda okukyalira, Dominic Solanke naye akomyewo, kwoteeka ne Mick van de Ven, omuvubuka oyo akuba mu bbaaka awo, era ndowooza naye wajjidde awo nga bamwetaagira ddala kubanga Spurs ebadde etiiriika, ekisenge kyabwe kibadde kiyingiza obutimba. Kale katujje tulabeko ate ne side eya Manchester United nabo engeri gye batunuuliddemu international break. Man U naye badde tetudde mu international break, bakoleddemu no ne signings endala 2. Bafuniddemu omwami director of communication bamuyita Toby Craig, ono ne yaliko mu ttiimu ya Man City ne mu ttiimu ya Chelsea, era ne bafuna n'omwami mulala omuyita Sam Ellis, ono no performance director yakolako ne Pep Guardiola, n'akolako ne ttiimu y'eggwanga erya England, n'akolako ne Tottenham Hotspur. Omwami ono ayina ne degree mu sport science era ng'asinga kuyamba ku player performance. Akati ekikwewuunyisa nti ebitongole bino byonna United ebiteekawo biteesika akati, so nga United si ttiimu nto. Kyongera okulaga nti Ferguson ebbanga lye yamala mweno ttiimu yatuula ku byandibadde ebitongole bino byonna, ye emirimu gye yakolanga nga gimala okubika ebitongole ebirala byonna. Kasita ttiimu yawangulanga ng'ewangula ebikopo, ng'ewangula emipiira emizibu, nga efuuka global brand, ng'ekola omusimbi. Kakati ebitongole bino byonna kyova owulira nga bano bonna bapya babadde bakafuna gundi technical director mukulu Jason Wilcox, babadde bakafuna sporting director mukulu Dan Ashworth, gundi omukulu CEO Omaro Beralda. Kwegamba structure zino zonna Ferguson yali azituddeko, ye kasita yawangulanga emipiira nga teri afaayo. Kakati zino structure zigenda ziteekebwa buteekebwa. Kati Sam Ellis yakabeegattako ne director of communication naye abeera mukulu nnyo kubanga abaddewo ebigambo ebintu ebibadde bisomolwa ne bifuluma enkambi ya Man United ebyandibadde bitagenda obaolyawo mu ngeri gye byagendangamu. Kati ate waliwo n'embeera eya Erik ten Hag, olutalo lwe yaggudde ku bannamawulire
abaddamu bwajerega afaananye mu Louis van Gaal mudaaki munne era naye bw'atyo yazala wanga bw'abayisaamu ego omanyi ne bannamawulire ab'Ebungereza wonna babeera abazibuzibu balina engeri gye bakubuuzaamu ebibuuzo naawe n'owulira nga beetamiddwa kati ate Ten Hag musajja wattu omulimu gwe guli mu lusuubo kati bw'obanga buli kiseera mu kifo ky'okumubuuza ensamba ya ttiimu ate nodda mu kumucocca naye agira n'anyiiga n'ayogera ebisongovu kati waliwo akasajja akamubuuziza ekibuuzo tiwaayi Ancelotti bwe yazze n'akookya 3-0 ya breakinze down technical frailties kwegamba obunafu obw'ebyekikugu obwabadde mu ttiimu yo nti nno wamwanguyiriza naye gwe lwaki tomenyaamenya mu ebyo byewalabye ku ttiimu ya Liverpool Ten Hag n'asooka acwana era awo yasabidde ogendako eri ewaabwe okuwummulamuko mu Holland naye kati yakomyewo era agenze okudda nga waliwo amawulire amalungi Rasmus Hojlund yatandise okutendekebwa ne banne kwoteeka ne Luke Shaw okudda kwa Luke Shaw kizibu okumanya Diogo Dalot kati agenda kubawa agenda ku benchi oba Maziraoui agenda ku benchi ne Victor Lindelof naye wuyo yakomyewo kakati ate national teams zabadde zizanya nakati zikyazanya abadaachi bakubye Bosnia golo 5-2 mwabaddemu amawulire amalungi n'amabi Joshua Zirkzee yateebyemu naye ate Matthijs de Ligt ku golo 2 ezateebeddwa Bosnia omwabadde ya Emedin Demirovic wa VfB Stuttgart ne Edin Dzeko omupiira guno gugenda mu kattu abadaachi ne bagukulembera 3-2 okutuusa Wout Weghorst ne Xavier Simons okwongerayo golo 2 ezatakkuluza abadaachi ku mugwa enyimirira n'ensalawo eya Matthijs de Ligt mu golo zino 2 eza Bosnia tiyabadde nnungi kakati ujukira ye central defender mu tiimu ya Man U etalina shock absorber wano wonna wakati babayitamu buyisi paka lwe bakutuukako kyovola baluli onana yabadde asinga musajja wattu kafiiramu era ne bano bahale magwaya babadde balabika nnyo kubanga buli kiseera buli lulumba lukutuukako kakati omulenzi ono de Ligt yalabiseemu ku national team kiyinza obutaweereza kifaananyi kirungi mpozi balindiridde Manuel Ugarte wadde omukulu yabadde amuterekereza ng'agamba nti omwana akyali unfit naki naye Uruguay yabadde ezanya Paraguay omupiira gwe gwawedde 0-0 yakubyeko eddakiika 79 n'olwaleero alina okubaamu nga eggwanga lye erya Uruguay bazanya Venezuela akati awo simanyi omukulu kyaneekwasa lwaki taamusome naddala nga Casemiro yalabika bubi mu maaki yasembayo nga bazanya Liverpool ndowooza nti nno Manuel Ugarte bw'anaaveeyo bw'anaaba takooye kuba kakati leero si lwakubiri okuva South America okudda Ebungereza waba wala tiimu zino ezisinga ng'otaddeko ne Liverpool zitera okuweereza ennyonyi ez'obwannannyini bazanye ne bayanguwako ko naye ngeri gy'ozanye Southampton si yennene nnyo emipiira gyayo egiguddewo mu August gyonna 3 bagikubye endoddo kijja kubeera kizibu okugamba nti no United ijja kaluubirirwa maaki eyo lwakuba nti nate maaki yaabwe ejja mangu yeesookawo ku Saturday abazannyi abamu ndowooza bajja kuba baakadda naddala bano abava ewala kakati awo ndowooza Manuel Ugarte bamutaddeko Elise George okulaba kakati ate waliwo n'ekirala kapiteni kiyayogeddeko simanyi oba FIFA ne IFAB International Football Association Boards ezinakiyingiramu oba kwekwasa era ndowooza abakulu bajja kukisengejja balabe Bruno Fernandes beyabadde ku ttiimu ye y'eggwanga erya Portugal yagambye nti ekimu ku bintu ebikendeezezza enkola ye ey'emirimu mu kuliikiriza abateebi kuba United ennaku zino ate kyebadde yeeyongeddemu ebadde yeyongedde mu kuteekateeka emikisa n'ennumba zaayo zibadde nnungiko ate ng'emikisa badiibuudde naye Bruno Fernandes yayogedde eri bannamulyo n'abagamba nti bali freeze mu mipiira ebiri egisembayo bwe badde bamulemesa nti bali free bagenda ne bayimirira mu zooni yo ayagala okusonsekera paasi ziri zirumamyo kakati awo simanyi oba abateekerateekera omupiira amateeka banaddamu ne bagamba baliifu bagamba kakati mbajjawo okuyisa wano ate ngenda okulaba liifu Kavanagh nga yayimiriddewo kakati ate mbajjaga okuyisa era mbu paasi gye yakubayo emu liifu yamala kuvaawo kakati awo simanyi oba United nefuna entegeragana ey'enjawulo ne baliifu baleme kuyimirira mu makubo ga mukulu oba ki awo simanyi naye yembeera eyo United nayo bwetunuuliddemu international break